Yokaana essula 10 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Yesu n'abagamba nti, ddala ddala mbagamba nti atayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga, naye n'ayingirira awalala, oyo ye mubbi era omunyazi. Naye ayita mu mulyango ye musumba w'endiga. Oyo omuggazi amuggulirawo, n'endiga zimuwulira eddoboozi, endiga z'aziyita amannya era azifulumya ebweru. Bw'amala okufulumya ezize zonna, azikulembera n'endiga zimugoberera, kubanga zimumanya eddoboozi. Omulala tezirimugoberera, naye zirimudduka buddusi, kubanga tezimanyi eddoboozi ly'abalala. Yesu n'abagerera olugero luno, naye bo tebaategeera bigambo bwe biri bye yabagamba. Awo Yesu n'abagamba nate nti, ddala ddala mbagamba nti nze mulyango gw'endiga. Bonna abansooka baali babbi era abanyazi, naye endiga tezaabawulira. Nze mulyango, omuntu bw'ayingirira mu nze alirokoka, aliyingira alifuluma, aliraba eddundiro. Omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza. Nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo obungi. Nze musumba omulungi, omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Alundira empeera atali musumba, endiga nga si zize ye, bw'alaba omusege nga gujja, aleka endiga n'adduka, n'omusege guzisekula guzisaasaanya. Adduka kubanga wampeera, so endiga tazissaako mwoyo. Nze musumba omulungi era ategeera ezange, n'ezange zintegeera nga kitange bwantegeera, nange bwe ntegeera kitange, nange mpaayo obulamu bwange olw'endiga. Era nina n'endiga endala ezitali za mu kisibo kino, nazo ziŋŋwanira okuzireeta. Ziriwulira eddoboozi lyange era ziriba ekisibo kimu, omusumba omu. Kitange kyava njagala, kubanga nze mpaayo obulamu bwange ndyoke mbutwala ate. Tewali abunzijako, naye nze nzekka mbuwaayo. Nina obuyinza obw'okubuwaayo era nina obuyinza obw'okubutwala nate. Ekiragiro ekyo nakiweebwa kitange. Ne wabaawo nate okwawukana mu Bayudaaya olw'ebigambo ebyo. Abamu ku bo bangi ne bagamba nti, aliko dayimooni era alaluse, mumuwulirira ki? Abalala ne bagamba nti, ebigambo bino si bya muntu aliko dayimooni. Dayimooni ayinza okuzibula amaaso g'abamuzibe. Yali mbaga ey'okuyitako mu Yerusaalemi, byali biro bya mpewo. Yesu n'atambula mu yeekaalu mu kisasi kya Sulemaani. Awo Abayudaaya ne bamwetooloola, ne bamugamba nti, olituusaawo okutubuusisabuusisa, obanga gwe Kristo tubuulirire ddala. Yesu n'abaddamu nti, nabagamba naye temukkiriza. Emirimu gye nkola mu linnya lya kitange gye gintegeeza nze, naye mmwe temukkiriza kubanga temuli ba mu ndiga zange. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera. Nange nziwa obulamu obutaggwaawo, so teziribula mirembe n'emirembe, so tewali alizisikula mu mukono gwange. Kitange yazimpa ye mukulu okusinga bonna, so tewali ayinza okuzisikula mu mukono gwa kitange. Nze ne kitange tuli omu. Abayudaaya ne baddira nate amayinja okumukuba. Yesu n'abaddamu nti, emirimu mingi emirungi egyava eri kitange nagibalaga mmwe. Muli mugulu wammwe egyo ogubankubye amayinja. Abayudaaya ne bamuddamu nti, olw'omulimu omulungi tetukkuba mayinja, naye olw'okuvvoola era kubanga ggwe oli muntu ne weefuula Katonda. Yesu n'abaddamu nti, tekyawandiikibwa mu mateeka gammwe nti nze nagamba nti muli bakatonda? Obanga yabayita abo bakatonda abajjirwa ekigambo kya Katonda, so n'ebyawandiikibwa tebiyinza kudiba. Mmwe mumugambira ki ye kitaawe gwe yatukuza n'amutuma mu nsi nti ovvodde, kubanga ngambye nti ndi mwana wa Katonda? Bwe sikola mirimu gya kitange temunzikiriza. Naye bwe ngikola newankubadde nga temukkiriza nze, naye mukkirize emirimu, mumanye mutegeere nga kitange ali mu nze nange mu kitange. Ne basala amagezi nate okumukwata, n'ava mu mikono gyabwe. N'agenda nate emitala wa Yoludaani mu kifo Yokaana gye yali olubereberye ng'abatiza, n'abeera eyo. Abantu bangi ne bajja gy'ali ne bagamba nti, Yokaana teyakola kabonero,
naye byonna bye yakola bye yayogera ku ono byali bya mazima. Bangi abaali eyo ne bamukkiriza.